Inside Story Uganda, real source of political updates. Atera ninjuza na watuse ku buwanguzi. Nchi ya lero tugenze mu ggwanga erya Iran era nga wetwogerera bannansi mu ggwanga eryo bali mu kukungubaga nga bakungubagira eyali omukulembeze waabwe omusokolo omugenzi Ayatollah Ali Khamenei gwe tujjukira nti yattibwa ng'olutalo lwakatandika ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Kakati enteekateeka ey'okumuziika egenze okukolebwa nga wayise emyezi egisoba 4 bukya Ayatollah Ali Khamenei attibwa. Enteekateeka eno yatandise ku lunaku lwakutaano era omulambo gw'omugenzi gwaleeteddwa ku muzikiti omukulu mu kibuga Tehran oguyitibwa The Grand Mosala. Era wano bagenda kubeerawo omulambo gugenda kubeerawo okutuusa ku lunaku olwa bbalaza olw'okutambuzibwa mu bibuga ebirala nga bwe nnaakulaga. Naye ng'okumuziika kwa lunaku lwakuna olwa wiiki eno etandika. Ampuliriza omulambo gwa Ayatollah Ali Khamenei gwaleeteddwa nga guli mu sanduuke ebikkiddwa olugoye oluli mu langi eza bendera ya Iran. Bendera eno gye bakozesa okuva mu mwaka gwa 1979. Onajjukira mpuliriza nti mu bukulembeze buli obukadde obw'abasha balina bendera ndala. Kaakati bano bwe bajja mu 79 ne bajja ne bendera eyaabwe. Era sanduuke eno ebadde ebikkiddwa olugoye oluli mu bendera eno. Ensonga eya bendera nkulu ku bya Iran mujjukire mabega nga nkuba tooki mu World Cup yali abindabinda mu America. Nakulaga ekitongole ekivunaanyizibwa ku mupiira mu nsi yonna ekya FIFA bwe kyawera bendera eza Iran enkadde. Waliwo bannansi ba Iran abawangalira mu America abali mu buwaŋŋangusi abaali baagala okujja bayingire ne bendera ezo mu kisaawe nga ttiimu ya Iran esamba. Ekintu ekyo FIFA yakiwera era basigala ennaku Iran ze yasamba bendera ezo baali nazo wabweru wa kisaawe so si munda mu kisaawe. N'olwekyo ekya bendera eno kikulu nnyo eri omugenzi Ayatollah Ali Khamenei kubanga yali kitundu kinene ku revolution oba enkyukakyuka ezaakolebwa mu mwaka ogw'79 okujjawo obukulembeze obw'abasha baleetewo enkola eno eriwo n'okutuusa olunaku olwaleero. Omulambo gwa Ayatollah Ali Khamenei tegwaleeteddwa gwokka ku muzikiti wano ku Grand Mosala. Baleese n'emirambo egy'ab'omu nju ye abattibwa naye ku lunaku olwo nga 28 era nga emirambo gino gyonna nagyo gibikkiddwako bendera eya Iran. Emirambo gino kwabaddeko oba kuliko kuba emirambo gino gyonna gikyaliwo ku Grand Mosala okutuusiza ddala ku bbalaza. Kuliko omulambo gwa Dr. Mesiba al-Hoda, ono yali mukoddomi w'omugenzi Ayatollah Ali Khamenei. Kuliko omulambo gwa Sayyida Boshra Hussein Khamenei, muwala w'omugenzi Khamenei. Ne kubaako omulambo gwa Zahra Haddad Adel, ono mukamwana w'omugenzi Khamenei. Ne kubeerako Zahra Muhammad Golpayegani, muzzukulu wa Khamenei. Bano bonna babatta n'omugenzi ku lunaku olwo nga 28 era n'omusika yali mu kifo ekyo n'afuna ebisago. Naye bukyalondebwa talabwangako mu lwatu. Ampuliriza omukungubazi omukulu mu kusaalira omugenzi ku lunaku olwokutaano yabadde President wa Iran Masoud Pezeshkian era nga yawerekeddwako abakungu abawera mu ggwanga lya Iran omuli Speaker wa Parliament Muhammad Bagher Ghalibaf erinnya lye tuliwulidde nnyo mu kiseera eky'enteeseganya wakati wa Iran
ne America era nga tujjukira nti yakulembera tiimu ya Iran mu nteeseganya ezasooka mu kibuga Islamabad wakati wa America n'eggwanga erya Iran. Mu kiseera kino tukimanyi bulungi nti enteeseganya zaayimiriziddwamu okusobozesa bano okukungubagira omugenzi saako n'okumuziika ng'ennaku z'omwezi 9. Bino byonna bwe binaggwa kakati ate enteeseganya zidde mu butojjukira beewa ennaku 6 oluvannyuma lw'okuteeka omukono ku ndagaano eyo gye baatuuma Islamabad Memorandum of Understanding. Naye kati wakati mu nnaku ezo 6 bakkaanyizza bagira basirisa enteeseganya basooke bamaliriza ekyokuziika Khamenei. Era n'olunaku olw'eggulu Donald John Trump bw'abadde ayogerako eri Abamerika nga bakuza ameefuga ag'omulundi ogw'e2005, Trump yayogedde ku nsonga eno nti kituufu enteeseganya twaziyimiriza ab'e Iran basooke bamaliriza okuziika eyali omukulembeze waabwe. Ampuliriza Amerika yawezezza emyaka 25 bukyayeefuga. Amerika amasaza agasooka okwerangirira nti geekutudde ku Bungereza geerangirira ennaku z'omwezi 4 Julayi 1776. N'olwekyo ng'ennaku z'omwezi 4 jjo lwe gyaweze emyaka 25 nga Amerika yeefuza era ebikujjuko bingi nnyo ebyakoleddwa jjo n'ebigenda okukolebwa olwaleero nga Abamerika bajjukira obuwanguzi obwo obwatuukibwako nga 4 Julayi 1776. Kakati ampuliriza mu kusaala okwabaddewo ku Lwokutaano nga okungubaga okutongole kutandika, wabaddewo n'abakungu okuva mu mawanga amalala. Mwabadde mu Ssaabaminisita gw'eggwanga erya Pakistan Shehbaz Sharif gwe tumanyi nti ono abadde musaale mu kutabaganya Iran ne Amerika bukya lutalo lutandika mu mwezi ogwokubiri. Abakulembeze abalala ababaddewo kwabaddeko eyaliko pulezidenti w'eggwanga erya Russia Dmitry Medvedev, teyalutumiddwa mwana, so nga Abatalibani abakulembera gavumenti ya Afghanistan baakiikiriddwa minisita waabwe avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala Amir Khan Motaki. N'amawanga amalala nago ne gakiikirirwa ku mitendera egy'enjawulo. Eggwanga lya Iraq, Armenia, Butuluki, Saudi Arabia, Qatar, Oman n'amawanga amalala gakiikiriddwa ku mukolo ogw'Olwokutaano n'omukolo ogwabaddewo jjo ku Lwomukaaga. Wabula ku mikolo gino egy'ennaku 2 ku Lwokutaano n'ejjo, omukulembeze omusukulumu omujja Mujtaba Khamenei era tayina we yalabikidde wonna. Jjukira bukyanga alondebwa n'akwasibwa buyinza talabwangako mu lwatu. Kati wabaddewo abalina essuubi nti waakiri mu mikolo egy'okuwerekera kitaawe awajja kulabikako. Ennaku 2 ezisoose tannalabika, naye asobola okulabika kubanga omugenzi wa kuziikibwa ku Lwakuna wakyaliwo emikolo emirala mingi. Ne ku gino egisoose 2 emikulu talabise. Wabula baganda be 3 bo babadde mu kusaala okw'Olwokutaano. Kwabaddeko Masoud Khamenei, Mustafa Khamenei ne Meisam Khamenei. Ampuliriza nnaku ntono ze tukubye amabega, omuteesiteesi omukulu ow'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuziika mu ggwanga lya Iran Ali Akbar, abamawulire baamubuuzizza nti omukulu anaalabika oba taalabike. Mu kubaddamu Ali Akbar yagambye nti amawulire agakwata ku nsonga eyo tegajja kuva mu ofiisi ye ng'omuteesiteesi w'okuziika. Amawulire ag'ekika ekyo bwe gaba nga gaakujja gajja kuva mu ofiisi ey'omukulembeze omusukkulumu yennyini bw'abaako ekifo w'anaabeera ku bifo eby'enjawulo bagenda okukungubagira. Amawulire tegagenda kuva mu kakiiko kano, gajja kuva mu ofiisi ey'omukulembeze wa Iran omusukkulumu.
Ampuliriza nkutegezeza nti emikolo gyabadde ku Lwokutaano ne ku lunaku olw'eggulo ne gibeerawo, era ab'obuyinza mu Iran balagidde abantu okugala ofiisi zonna eza gavumenti n'ez'obwannannyini mu bufunze. Balangiridde ennaku ez'okuwummula okuva ku Lwomukaaga jjo okutuusa ku lunaku olwa bbalaza. Era ku Lwokutaano n'obwengula bw'ekibuga Tehran bwaggaddwawo ne buggulwawo jjo ne leero, naye era bugenda kuddamu okuggalwa ku lunaku olwa bbalaza, kubanga wajja kubeerawo entujju ng'abantu bakumba nga bawerekera omulambo gwa Ayatollah Ali Khamenei nga gufuluma ekibuga. Ku lunaku olwokubiri omulambo gujja kwolekera ekibuga Qom. Ekibuga kino kiri mu bukiikaddyo bw'ekibuga Tehran, kyesudde kilomita 200. Kibuga kikulu nnyo mu nzikiriza y'Abashiya, kyekimu ku bibuga ebitwalibwa nga ebitukuvu. Kirimu ebifo ebitukuvu mu Bashiya bingi, abantu gye bagenda okulamaga Abashiya okwetooloola ensi, ate era kirina n'amatendekero ag'eddiini agawerako amagundiivu mu ggwanga lya Iran. Abakulembeze bangi mu Iran ab'amadaala aga waggulu abasinga obungi bayiseeko mu matendekero ag'omu kibuga kino Qom. N'omugenzi Ayatollah Ali Khamenei agenda okuzikibwa ku Lwokuna, naye bw'ava ewaabwe gy'azaalwa e Mashhad yagendako mu matendekero ag'e Qom okwongera okubangulwa mu by'eddiini ey'Abashiya. Kakati omulambo bwe gunaava mu kibuga Qom gugenda kutwalibwa ku muliraano mu ggwanga erya Iraq okutandikira mu kibuga Najaf. Ekigutwaza eno kubanga Ayatollah Ali Khamenei tabadde mukulembeze wa gavumenti kyokka eya Iran, abadde akulembera gavumenti eya Iran naye n'akulembera n'Abashiya mu Iran ne wabweru wa Iran. Abashiya abawerako mawanga agawerako bakitwala nti omukulembeze omusukulumu wa Iran era ye mukulembeze waabwe mu byenzikiriza. Ekyokulabirako oyina Abashiya ab'e Pakistan, Abashiya mu Lebanon, Abashiya mu Iraq, Armenia n'amawanga amalala. Abo bakitwala nti ono ye mukulembeze waabwe. Kakati abakulembeze mu gavumenti zombi bakitutte nga kikulu nti Khamenei nga tannaba kuziikibwa ate omulambo gwe guyina okuleetebwa mu ggwanga lya Iraq nayo bamusiibule. Ampuliriza ku Lwokusatu ng'omulambo gutuuse mu Iraq, omukolo ogusooka omutongole gugenda kubeera ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Najaf International Airport. Kakati omukolo ogwo nga guwedde wabeerewo okutambula nga batambuza bigere bayite bave ku kisaawe bayite mu kibuga Najaf. Bwe bavaawo boolekere ekibuga ekirala Kabala nakyo kisangibwa mu ggwanga lino erya Iraq. Kansooke nzijja obubaka buno tukomewo. Obubaka bwatandise dde okutuuka n'abalala mu busindike. Ono agambye yenze Kyalwazi Erisha ndigulama Masaka nvuga nzira buwekula mu mpira gy'amasaza naye ngenda mpuliriza ng'ate bwe nsoma. Webale nnyo webale ddala Emma Ekageza agamba kwe tuli tutumbudde. Vincent Mawanda ali Moscow mu Russia agamba twatudde dda mu kiraasi tusoma. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ono Joshua Okanya nitutubuulidde gy'osinzire. Ogambye ndi wano Kayunga Wakiso. Aganze nsuubira Isirayiri egenda kuddamu okutemula abakulembeze ba Iran oluvannyuma lw'okuziika ye tasuubirayo kirungi naye webale kugoberera. Ono
Mujugujugu Moses Deputy Dean waba RDC mu ggwanga agambye mutabani w'omukulu obutalabika ku mukolo gwa kuziika kitaawe batidde America eyinza okuddamu okubakuba mu bombo ne baggwawo. Bw'atunuulidde ensonga. William Mubiru alina bingo aga kusinzira ku ngeri abantu gye balabiseemu nga bakongobagira Kamenei ne baleeta n'emirambo emirala okwabadde n'ogw'omuzzukulu yali w'emyezi 14 ate n'okutya okuleeta omusika nga beekengera nti naye ayinza okuttibwa Isirayiri. Ekyo kiragira ddala nti kijja kuba kizibu nnyo empalana wakati wa Isirayiri ne Iran okuggwaawo. Munnaffe bw'atunuulidde ensonga. Haji Bashiru Mwanje agambye mu kuziika kuno America teyinza kubazinduukiriza neba kubasumagiza. Tekisobokera ddala kubanga jjukira bakikaanyizaako mu nsisinkano eyasembyeyo nti n'enteeseganya zigira ziyimirira okungubaga kuno kuggwe era ne Trump azzeemu n'akiggumiza mu kiro ekikeeseza olwaleero nga bali ku mikolo gya America okujaguza emyaka 25. N'olwekyo tosuubirayo sumagiza yonna okuva mu America. Kafero Frank ali Buddo agambye nti watugamba nti ensi esingamu abashiya abangi ng'ogyeko Iran ye Pakistani. Lwaki yo tebamututteeyo bwe basazeewo? Kakati ekirala ekyamutwasizza Iraq ogenda kukiraba mu maaso awo nja kukinnyonnyola nti ebifo ebirala ebitukuvu eby'abashiya bisangibwa mu ggwanga lya Iraq. N'olwekyo ng'ogyeko ab'omu bibuga ebyo Najaf ne Kabala okusiibula ku mugenzi, naye ate nakyo kikulu omugenzi okumuyisaako mu bifo ebikulu eby'enkizo by'engendo okulaga ku nzikiriza y'abashiya ebiri eyo. Kati ate ebifo ebyo tobisangayo Pakistan. N'olwekyo y'enkizo Iraq gyerina ku mugenzi Khamenei. Ate ne mu biseera mwe baamutigomeza ng'awakanya obukulembeze bw'abasha mu gy'ensanvu, emirundi egimu gye yaddukako okwetwala mu buwaŋŋanguzi era yagendanga mu ggwanga lya Iraq. N'olwekyo enkwatagana y'amaanyi nnyo ne Iraq bw'ogeraageranya ne Pakistan newankubadde gonna mawanga ga muliraano, ate nga ne mu Pakistan oyina abashiya bangi. Ampuliriza naye kyenjagala okutangaaza yadde abashiya omuwendo gwabwe mungi nnyo Pakistan, naye abasunni be babasinga. Mu Pakistan abasunni be basinga obungi newankubadde nga gw'omuwendo gw'abashiya ate bw'ogeraageranya ku bashiya b'amawanga amalala mu butono bwabwe Pakistan ate basinga ab'amawanga amalala obungi. Derek Mugabi asinzidde Toronto, Canada, ageka tusaba olutalo luggwe kubanga ebbeeyi y'amafuta eri waggulu nnyo nnyo nnyo. Mpuliriza mwongere kusindika obubakobo ngenda kubuyitamu ng'obudde bwe bunaaba butusobozesezza. Wetugende mu kuwumula nkutegeezeza nti omulambo ku Lwokusatu bwe gutuuka e Najaf, mukolo ogusooka gwakubeera ku Najaf International Airport, bwe guvaawo balyoke baguyise mu kibuga Najaf ate gugende mu kibuga Kabala. Kakati mu kibuga Najaf ekimu ku bifo bagenda okuyisa omulambo gwa Khamenei kye kifo we baaziika Imam Ali. Ekifo kino kikulu nnyo 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 eri Abayisiraamu abashiya. Abayisiraamu abashiya Imam Ali bamutwala nga imaamu waabwe eyasooka, yaziikibwa Kabala. Era mpuliriza ekifo kino ekya Imam Ali Shirain we baaziika Imam Ali ibn Abi Talib. Abashiya okwetooloola ensi buli mwaka bagendayo okulamaga. Kati kinzizaayo kuoli abuuziza lwaki bamutwala e Iraq ate Pakistan ne batamutwalayo. N'olwekyo ekimu ku bifo bagenda okumuyisa mu Kabala kye kifo kino ekitukuvu we baaziika Imam Ali oba ekiyitibwa Imam Ali Shirain. Nkutegeezeza nti abashiya
ono ye imaamu waabwe eyasooka. Abalala bonna be babala imaamu owokubiri, owokusatu, owokuna, ono gwe batandika naye. Kakati ku lwokuna omulambo gujja kuva e Iraq gukomezebwewo mu kibuga Mashhad omugenzi gyazaalwa. Era eno naye wajja kubeerawo okukumba nga bayita mu kibuga Mashhad. Oluvannyuma aziikibwe mu kifo we baaziika Imaamu Reza. Imaamu Reza ye imaamu w'Abashiya ow'omunaana. Ye imaamu w'Abashiya ow'omunaana. Ekifo kino okufaanaganako n'ekya Imaamu Ali mu Iraq nakyo Abayisiraamu Abashiya okuva mawanga amalala buli mwaka bagendayo okulamaga. Kakati ekibuga Mashhad kikulu nnyo eri omugenzi. Ekisooka kibuga kitukuvu mu nzikiriza y'Abashiya. Ekyokubiri kye kibuga gyazaalwa. Ekyokusatu kibuga gye yakulira. Basobola okuzaalira mu kibuga n'otakulira, kye kibuga gye yakulira. Ate era bwe yali atandika okusoma eddiini, amatendekero g'eddiini ge yatandikiramu era geega agasangibwe Mashhad. Kati eyo gyava n'agenda yeeyongera okubangulwa mu by'eddiini mu matendekero g'eddiini agasangibwa mu kibuga Qom, gye tulabye nti ku balaza bw'ava mu kibuga Tehran agenda kutwalibwa mu kibuga Qom. Naye okumuziika wano ewa Imaamu Reza nakyo kirina obubaka obukulu obulala obukulaga nti ng'oggyeko omugenzi okuba nti abadde mukulembeze wa byabufuzi ow'e Iran, ate era abadde mukulembeze wa nzikiriza. Kati okumugalamiza wano kisindika ampuliriza obubaka obwo bwa mirundi ebiri. Mu kusaala okwa jjo n'olwokutaano ku muzikiti wali ogwa Grand Mosala oluusi oguyitibwa Imam Khomeini Masala mu kibuga Tehran, okusaala okwo eyakukulembedde y'omu ku bamanyi ennyo mu nzikiriza y'Abashiya mu Iran olwaleero, era nga ssibwamu nnyo ekitiibwa era musomesa wa ddiini, ye Ayatollah Jafar Sobhan. Ayatollah Jafar Sobhan aweza emyaka egy'obukulu 97 ye yakulembedde okusaalira omugenzi, era ku myaka egyo 97 akyasomesa eddiini mu matendekero ag'enkizo ag'enjawulo agasangibwa mu kibuga Qom. Akakiiko bwe kaatudde gwe kalonze okukulembera okusaala kuno okukulu okwabadde ku muzikiti guno ogwa Grand Mosala. Abakulu ab'akakiiko era balonze bamasheeka abalala abagundiivu okukulembera okusaala mu bifo ebirala. Ekyokulabirako, okusaala okugenda okubeera Qom ku lwokubiri kugenda kulemberwa Nassa Makarem Shirazi, ate okusaala okwokulwokuna e Mashhad kukulemberwe Hussein Nuri Hamedan. Ampuliriza ekya Supreme Leader omujja obutakulembera kusaala oba kusaalira oyo gwasikidde si kipya, tekitandise na mu gitaba butakulembera kusaalira kitaawo gwasikidde. Kinajjukirwa nti mu 89 Ayatollah Ruhollah Khomeini eyasooka bw'afanga 3 Juni 1989 okusaalira omugenzi oba okumusaalira kwategekebwa wayise ennaku 3 nga 6 Juni. Naye era bwe baali balonda eyakulembera okusaala okwo tebalonda Khamenei omusika, balonda Ayatollah Muhammad Reza Golpayegani eyali akulira amatendekero mu kibuga eky'Qom, amatendekero g'eddiini gwe balonda. Kati ekyenjawulo ekirikuwo ku mulundi ogwo ne ku mulundi guno nti ku mulundi ogwo yadde omusika si ye yakulembera okusaala, ne mu kusaala yaliwo era ng'ayimiridde ku lunyiriri olusooka.
ne Ayatollah Muhammad Reza eyakulembera okusala ku mulundi guno omusika teyabaddewo era tewannaba mawulire galaga nti waliwo ekifo ekirala waanaabeera naye nkugambye nti akakiiko akatesitesi kategeezezza nti bw'anaabaako ekifo kyonna waanaalabikira agamawulire tegagenda kuva mu kakiiko gajja kuva mu ofiisi y'omusukkulumu yennyini. Ampuliriza omugenzi Ayatollah Ali Khamenei gwe twogerako yazaalibwa mu kibuga Mashhad mwaka gwa 1939. Kitaawe yazaala abaana 8 era nga ye yali omwana ow'okubiri. Yazaalibwa mu maka ga ddiini era kitaawe naye yali munaddiini mu nzikiriza y'Abashiya naye teyali ku madaala ga waggulu nga mutabani we kwe yatuuka. N'olwekyo okusinziira amaka we yakulira okusoma eddiini kyali kikulu era yagisoma okuva nga muto. Ebyafaayo biraga nti agenda okuweza emyaka 11 nga mumanyi nnyo mu nzikiriza ey'Abashiya era oluvannyuma kitaawe kwe kumusindika mu matendekero mu kibuga Qom yayongera okubangulwa mu byenzikiriza. Ayatollah Ali Khamenei Katonda yali yamuwa ekitone ekyokwogera. Yali musajja mwogezi kayingo oba oluusi Abaganda gwe bayita omwogezi musiriiza ntamu. Kyekiti omugenzi Ali Khamenei mwe yali. Mangu ddala ng'avubuse yeegatta ku kisinde ky'abantu abaali bawakanya obukulembeze obw'ennono obw'Abasha. Era kino kyamuleetera ebizibu bingi. Yatandika okuliira ku nsiko nga muvubuka era enfunda eziwera n'akwatibwako. Ku mulembe gw'Abasha yasibwako poliisi emirundi egiwerera ddala 6 ng'era ensonga ezimukwasa za kuwakanya bukulembeze bw'Abasha obwali mu ggwanga lya Iran. Ku nkomerero ya byonna mu 1979 okwegugunga kwaleeta enkyukakyuka mu ggwanga erya Iran era Ayatollah Ruhollah Khomeini bw'atyo n'akomawo mu Iran. Yali mu buwaŋŋanguse n'atwala obuyinza n'ateekawo enkola empya Iran kwetambulidde okuva olwo okutuusa kati ng'omukulembeze ow'ebyobufuzi omusukkulumu ate era ye mukulembeze ow'enzikiriza nga byombi bibiri abigatta. Kakati olw'ebitone eby'enjawulo bye yalina mwogezi kayingo mumanyi mu ddiini n'ebirala n'ekyokubanga yali awagidde revolution okumala ebbanga n'emusibya nako, Ayatollah Ruhollah Khomeini yamwesiga mangu n'amulonda mu mwaka ogwennyini ogwa 79 okukuliranga okusaaza juma mu muzikiti omukulu mu kibuga Tehran. Obwo buvunaanyizibwa yabumuwa gavumenti yakatandika. Ampuliriza obubaka bwe obwa kutuba buli Lwakutaano kyalinga kyabuwaze okuweerezebwa ku TV ne radio y'eggwanga buli wiiki. Kino kyamwoleka mangu mu bantu nti yali wankizo nnyo oba wamunda mu bukulembeze obupya obwali buzze mu ggwanga lya Iran. Musitafa Mawanda asinzidde Mengo abuze ebyokwerinda biri bitya mu Iran. Ebyokwerinda biri gulugulu nkutegezeza nti ku Lwokutaano n'obwengula bwa Tehran bwagaddwa ne ku baraza nga batambuza omulambo guno bagujja kugulani masala nawo wagenda ku era obwengula bugenda kubanga bwonna bugaddwa mu kibuga Tehran. Ekyo kitegeeza kunyweza byakwerinda. Yiga Dennis Rubaga agenda nti bannayuganda tebaagala mirembe. Abatuze b'e Iran bali mu kungubaga ate oli yalowooza ku by'Amerika kukuba sumagiza nagana ye ensi eno ye asigadde yeewuunya bwewuunya
Yibura kyalenga agambye abasaga Isiraeli ejja kuba marawo simanyi kyotegeeza kubanga Trump yategezezza Abamerika nti kyasalawo ku nsonga zino Netanyahu kyayina okugoberera era mu bigambo by'oluzungu Trump yagambye Netanyahu knows who the boss is. Ti Netanyahu mu bigambo byangu by'Oluganda ti Netanyahu amanyi ani mukama we kubabiri Trump ne Netanyahu ani amanyi ani mukama waani. Dumba Ismail ali Bukerere agambye nti abase awandise Khomeini naye ono Khamenei njagala obaawule eyasooka ye Ruhola Khomeini kati ono gwe twogerako ye Ali Khamenei. So njagala kulowooza nti obadde otegeeza Khamenei kuba Khomeini yafa bibye bulwadde bwe omuzungu kyayita nakyo causes. Kati kansubira obadde obuuza Khamenei nti abasse Khamenei bo government ya Iran erina nteekateeka ki ku bo. Kakati ekyo nzize nkyogerako nti omugenzi Khamenei yategeeza abantu baatwala mu Iran nti ebigendererwa by'omuntu omu tebisobola kubuutikira bigendererwa bya Iran. Kikirwaki ne wakati mu kuttibwa n'obusungu bwe balina aba Iran ekyo tekyabalobera kutuula ku mmeeza na Amerika kuteesa kubanga enteeseganya ze zigusa ebigendererwa bya Iran ebyawamu naye tekijjaawo busungu. Of course abatta Khamenei baali Bayisirayiri. Empalana yo tejja kuggwaawo. Naye tosuubira Iran gamba nti kakati ngenze kugula lutalo ku Isirayiri kuba ndi mu kuwolera ggwanga olw'okuttibwa kwa Khamenei ate kiba kibazza mu lutalo lulala. Baba bakkiriza obusungu okubakulembera ate ng'ekyo omugenzi kennyini yabawabula obutakkirizanga busungu kubakulembera mu kusalawo. Kanjira ndaba wano omulala Salongo Robert Senkasi muhandisi w'ekika ky'omutima omuyanja agambye nti Khamenei omupya atya okulagayo feesi ye kubanga ekyo Isirayiri n'Amerika kiba kibakolera okumunoonya lwe baliba bamwetaaze mu biseera eby'omu maaso. Webale nnyo omulangira Twaha Kayundo agambye eggwanga tuli ku mukutu tuwuliriza mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ekyaggwe. Webale nnyo balire ddala. Joseph Sembajjwe asinzidde Dubai agamba ali mu class. Sebo webale nnyo webale ddala gy'osinzidde mu Buwarabu ate n'ogoberera ensonga. Kanala Moses Deputy Mayor omuwummuza w'Amakindye Ssaabagabo agambye nti ategedde amaanyi ga Iran we gava mu bufunze agaye papa w'Abashiya mu nsi yonna. N'abuuza nti lwaki Iran yalonze ennaku za Amerika kwejaguliza obwetwaze ate neetegeka okuziika. Ndowooza nti byatomereganye butomereganye tewaliiwo kirala. Tewaliiwo kirala. Nejjukira Iran yali yayagala okuziika omugenzi mu Gwokusatu n'enteekateeka ne bagikola naye olw'okulwanagana okw'amaanyi ekyo ne kitasoboka. Kati kino ndowooza nti kyekibadde ekiseera ekisinga obutuufu nga bafunye akalembereza. Jjukira baakamala okuteeka omukono ku kiwandiiko ekya Islamabad Memorandum of Understanding. Ate Kanala Moses okimanyi bulungi mu nzikiriza gy'olimu ey'Obuyisiraamu nti si kirungi kulwisaawo omuntu kumuziika. Kati ekibadde kyamulwisaawo nga kitegeerekeka nti olutalo n'emmundu zikyatokota. Kati emmundu bwe zaazikidde kino kyekibadde kiddako. So nga ate n'olunaku lwa Amerika olw'ameefuga tosobola kulwongezaayo lwa nnya Julayi. N'olwekyo ndowooza nti byakwataganye bukwataganye sirabawo makulu malala ag'omunda. Naye weebale nnyo weebalire ddala okuwuliza. Kanjira nfundikira ne Male John Mary musomesa ali Lukaya agambye nti lwaki Khamenei teyazze ng'ate bayina sisitimu ey'obusika okutuuka ku Wookuna. Kiki kye batidde
Esebo okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludda amanyi. Onzijukiza ebigambo bya Bishop Festo Kivenjere. Yali bishop wa Kigezi mu Anglican Church myaka ejensanvu. Kati yatabuka nnyo naamini nadduka mbuwanganguse ninga musajja mbulizi wa njiri wa amanyi. Kati abaali ye yabulira enjiri e Bulaaya oli nambuza nti naye ssebo oli mu kutubulira enjiri ey'okututwala ewa Katonda. Era olabika oyagala nnyo genda ewa Katonda. Kati lwaki tewasigadde Uganda amini n'akutta n'ogenda mangu ewa Katonda? Kivenjere yamuddamu nti kituufu njagala ogende ewa Katonda but I am not in a hurry. Njagala ogenda nesi papa siri mu bwangu esawa yonna njagenda nesi papa kyekyanzije Uganda. Njire nga nkyewogomeddeko eno. Oyali Bishop Festo Kivenjere. Ndowooza nti ebigambo ebyo bisobola okuddamu ekibuuzo kyo Male John Mary Lukaya. Ampuliriza katuddeyoko katono. Wetugenda mukumula tuwe tutunuulira ku bulamu n'amaanyi n'omukululo eby'omugenzi eyatola Ali Khamenei. Wetugenda mukumula nga nkulaga nti mangu ddala nga Ruhola Khomeini yakajja. Mubamu ku bantu be yawa obuvunaanyizibwa obw'enkizo mwe muli omugenzi ono n'amukwasa omuzikiti omukulu e Tehran nga yayina okulembera okusaala buli Lwakutaano era kutuba ye. Jukira mu Iran Supreme Leader yakulira n'emikutu gy'amawulire egya gavumenti yalonda n'abagikulira nayo n'alagira kutuba eno eteekebwe nga ku TV ne ku radio buli lunaku. So kyali mu giraasi nti Ruhola Khomeini yali alabye omuvubuka ono nti alimu omulamwa okumugonnomolako obuvunaanyizibwa obw'ekika ekyo. Ampuliriza era mu byafaayo tujjukira nti myezi gye gyasooka nga Khomeini atutta obuyinza waliwo abavubuka abeekumamu ogutaaka ne balumba ekitebe kya Amerika mu Iran ne bakiwamba ne bawambiramu n'abakungu saako n'abakozi nga wano baali balaga obutali bumativu eri Amerika olw'okubudamya Shah Muhammad Reza. Shah oyo bano ba Khomeini gwe baali bawambye. Kati abavuka nga banyiivu nti Amerika eyinza okukozesa Shah oyo n'emuyamba okukomawo kubanga mpuliriza jjukira Shah oyo oba obukulembeze obw'ennono bw'Abasha bwali bwaggyibwawoko mu Iran era ne bukomawo nga Amerika eri mabega. Amerika ne Bungereza be baali bakomyawo obwasha. Kati ne mu kiseera kino avuka baali beeraliikirivu nti Amerika yandibeeyina byebaza okukomyawo Shah kwe kukkiriza n'okumubudamya. Ne bawamba ekitebe ekyo. Jimmy Carter yali president wa Amerika yagezaako okukola ekikwekweto okujjanunula abantu abo. Ekikwekweto ne kigenda bubi. Iran yamuswaza nnyo era ekyo kyamukosa nnyo n'akalulu akaddako akaali kabindabinda teyakawangula. Ronald Reagan n'amumegga. Akatuubagira ako kaamala ennaku 444 ng'abayizi bawambye abakungu ku kitebe kya Amerika. Naye abamu ku bakulembeze mu gavumenti ya Iran abaawagira ekikolwa ky'abavubuka bano mwe mwali Ali Khamenei. Mu kiseera ekyo yali tannafuna bifo bya nkezo bya byabufuzi naye nga nkugambye nga yayina obuvunaanyizibwa obw'okulembera Juma buli Lwakutaano mu muzikiti omukulu e Tehran. Ampuliriza nga wayise akaseera katono ng'ebyo biwedde ku nkomerero ya byonna Amerika yateesa n'ab'e Iran era abantu baayo ne bayimbulwa. Naye ampuliriza nga wayise akaseera katono mu June wa 1981 Khamenei yasimatuka okuttibwa. Aba ali mu kubuulira bomu n'ebwatuka. Bomu eno baagitega mu kuuma akakwata amaloboozi. Jukira okwogera ku kwakwatibwanga ku maloboozi ne kusaasaanyizibwa bannamawulire. Kati ono bomu yagiteeka mu kuuma ako n'ebwatuka era yawonera watono
awale mekere okubuuka naye ng'ebisago byali by'amaanyi. Kyatwala emyezi egiwerako amawuggwege okutereera so nga ate gw'omukono ogwa ddyo gwalemalira ddala ne bwe yawona omukono gwo gwalemalira ddala obulamu bwe bwonna. Obulumbaganyo bwa busimattuka mu myezi egyasooka egy'obukulembeze buno obuliwo obulimu ba supreme leader bano. Ampuliriza mu kaseera katono nga Khamenei asimattuse okuttibwa, ate ye yali pulezidenti wa Iran Muhammad Ali Rajai n'akolebwako obulumbaganyi naye ye n'atasimattuka era n'attibwa. Kakati gavumenti ya Iran empya neetegeka okulonda okwa pulezidenti omujja. Mu kulonda okwo Ali Khamenei ne yeesimbawo era ng'alina obuwagizi bwa mukama we Ruhollah Khomeini. Akalulu yakawangulira waggulu nnyo, yafuna obululu 97 ku buli 100. Bw'atyo n'afuuka pulezidenti w'eggwanga erya Iran. Yafuga ekisanja ekisooka n'akimalako ne bamwana ekisanja ekyokubiri. Naye mu kwogera ku okusooka, bazungu kye bayita inaugural address, nga wangudde ekisanja ekisooka, omudumo mu bigambo bye, omudumo yagutunuuliza Amerika. Yavumirira nnyo Amerika n'abo bannansi ba Iran munda ne wabweru abaali bakyakkiririza mu Amerika ng'era baagala okugyeyambisa baddemu bawamba obuyinza. N'abavumirira nnyo era n'awera nti wakola buli kisoboka okulaba nga enkola empya eyali etandikiddwa mu 79 tesobola kudibizibwa, tesobola kudda mabega, tesobola kusaanyizibwawo. Ampuliriza kituufu tugguse mu kitundu ekisembayo ekya programu eno olunaku olwaleero. Jebbichi yaggaye Masajja agambye naffe tutudde wano tuwuliriza ne bassentebe b'erosi okuli Chairman Ntuuyo, Chairman Rwandagga, Chairman Mugerwa, Chairman Sebugenyi Mwenge ne Nalumoso. Ffenna tuwuliriza, mwebale nnyo mwebale ddala. Rashidi Sekindi agamba abakungubazi tebalina kutya nti Isirayiri eyinza okubakubamu ekikompola. Ekyo nakinnyonnyodde dda. Vincent Mikalo alisunga agamba programu empoomera siyinza kugivaako. Webale nnyo, webalire ddala. Ono n'agamba atya Harold Kaija agambye nti ennyanukula ya Bishop Kivenjere bannaddiini bangi bagyeyambisa. Ono Luyombya Huzaifa ali Mpigi Muduuma. Sibitegedde bulungi byawandiise. Katulabe wano omulala agambye yani n'agambye nti ye Gitawu ennamakofu. Gitawu ngali abakikuye Kenya. Ninsanyusa okuwuliza. Tubuulire oba oli Munnakenya oba oli waawano, naye weebale nnyo, weebalire ddala. Ssentongo ali Nsumba essungu agambye essungu terigenda kweyongera mu bantu ba Iran era obusungu badde bungi ku muntu yenna. Abamu n'abakulu bakaabye ku maziga va ku bantu ba bulijjo. Nina n'ebindabye nga okusaala kugenda mu maaso kwabadde ku Grand Masala, n'abamu ku bakukunavu maaso wano bayungudde ku ziga nga balabye ku mulambo gw'omugenzi eyatola Ali Khamenei. So oba oyagala oba toyagala ekyo kitegeeza busungu. Ono agambye ya Bakali Muwonga ava Kyengera naye saawa eno ali Germany Berlin. Agambye nti sebo nze nkwebaza okututuusaako ebiri gye tutali. Webale obubaka bwo tubulabye munaffe okusinziira mu Germany. Nagaye Lugoloobi Sadaati ddoboozi ly'e Kawempe yeebaza bwebaza. Ono agambye ye injiniya musiraamu Buyoga Bukoma Nsimbi agamba tutumbudde. Ono agambye Ekigundu Frank ali Masajja nga nti ffe twagala ceasefire
kuba emiwendo girinnye. Ceasefire kwe tuli kati gamba osabirira lutalo lukome PCD. Ceasefire kwe tutambulidde okuvanga munaana ogwokuna. Ne kati ekibulayo kya PCD okukomekereza olutalo byonna bigwe omulundi gumu. Kyoba osabirira muganda wange. Ono n'agamba atya? Ono ye Alan Sebali ali Mukono. Agambye nti eggulo nakoze pre-entry exams ezokusoma Masters of Business Administration ye Makerere. Naye mwabaddemu emboozi y'ekibuuzo ng'ekwata ku kagolomolo ka Irani, naye ansa zonna nazijje mu programu z'obadde okola. Sebo webale okuza feedback eyo naffe kituzaamu amaanyi bwetegeera nti bye twogera wano ate bibagasa mu ngeri ez'enjawulo. N'agambye agenda kukola MBA ye Makerere, naye ebibuuzo bye yatudde bamukkiriza okuyingira koosi eno ensonga z'akagolomolo zaabaddemu nnyo. Webale nnyo, webalire ddala. Ampuliriza ndowooza mujja kunsaasira obubaka ngira mbukomya wano so ne Namasuba ku Kalina Zone. Webale nnyo, webalire ddala obutava ku mando. Sampuliriza nga tuwumbawumba wengendedde okuwummula nkulaze nti mu kwogera kwa Khamenei okwasooka nga alondeddwa ku bwa president si supreme leader, omudumo yagutunuuliza Amerika ng'era mukambwe nnyo, naye obusungu bwe obusinga bwali buva ku byali byakabaawo. Mu kiseera ekyampuliriza Iraq yali yakalumba Iran. Olutalo lwakosa nnyo Iran ne Iraq lwamala emyaka 8. Iran yasinga okukosebwa olw'ensonga nti Iraq eya Saddam Hussein yali ewagirwa b'Amerika. Abayina emyaka emimpi ayinza okwebuuza nti ate kijja kitya nga Amerika be batta Saddam Hussein. Mu myaka egyo omukwano gwali gubasaza mu kabu. Era Khamenei yagenda ne mu ddwaniro battlefield n'asisinkananga bakamanda bangi baali mikwano gye, era yalaba bangi nga battibwa. N'alaba n'ebyokulwanyisa eby'obutwa Saddam Hussein bye yakozesa ku bannansi ba Iran ne bafuna ebizibu bingi abaabulijjo abatali na basirikale, ng'ebyo byonna abyerabiddeko n'amaaso ge. Kati Saddam Hussein ekyali kimukubya Iran yalina obweraliikirivu nti enkola Khomeini gye yali aleese Iran yali eyinza n'okusaasaana n'eriira mu Iraq. Oba oli awujjukira kati akulembera abashiya abeeno mu Iran n'abe Iraq. Kati nga Saddam ayina okutya nti n'ensi ye eyinza okutwalibwa, Khomeini nayo n'agifugiramu, si mu nzikiriza mwokka wabula ne mu byobufuzi. N'olwekyo yakeera okumwekengerera n'amulumba. Kati mu lutalo olwo lwatwala emyaka 8 Abamerika baafuna omuntu ali ku ludda lwabwe ne bamuwagira nnyo, n'akozesa n'ebyokulwanyisa ebitakkirizibwa mu ntalo eza bulijjo kye bayita conventional war. Naye ensonga eno ne bwe yatwalibwa mu kibiina ky'amawanga amagatte, Amerika yagiremesa nga Iran ewaabira Iraq okukozesa ebyokulwanyisa ebitakkirizibwa eby'obutwa. Amerika ye yalemesanga ebiteeso ebyo ng'eri ku ludda olwa Iraq. Kakati agenda okuwangula obwa president nga ayina obusungu ku mutima ku Amerika mu bikolwa eby'emabega okuwagira basha, naye ate ne kaweefube waayo okuva mu 79 okugezaako okulemesa obukulembeze obupya mu ggwanga erya Iran. Era obukulembeze bwe ne bubeeramu okuwaanyisiganya ebisongovu n'eggwanga erya Amerika. Yafuga ekisanja ekyasooka n'akwata n'ekisanja ekyokubiri. Kakati aba amaliriza ekisanja ekyokubiri, mukama we Ruhollah Khomeini n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Olukiiko olwa Assembly of Experts bwe lwatuula ne lulonda Khamenei okudda mu bigere bya mukama we, n'afuga okuva olwo okutuusa lwe yattiddwa ng'ennaku z'omwezi 28 Ogwokubiri awangale Ssaabasajja